Twafunyeyo olupapulo lwatandise okukolera abantu awe tulaga era nabadde mpita ayita nensanga komenti y'omuntu omu ku bye baayogeddeko wano nga yenna musanyufu nnyo byebaza bannakampala mwebale nnyo okugaana akalulu ka NRM naye basajja mmwe tetuli basonyiwa nabagamba mu domestic policy nze ngenda kufaafagana n'ekintu kye bayita fiscal democracy. Mulaba olupapula luno kati lukolera abantu era lubagambye okumala emyaka 25 tubadde mu kintu kye bayita fake opposition kye tubadde nga tusoma buli lunaku nga bakiyita fiscal democracy. Nakugamba tinze shama saagala wejjusa olunaku lwampa follow yo oba lwatandika kumfollowinga wabula njagala wejjusa olunaku lwaki walwawo nnyo okufollowinga page eno kubanga a true revolution is found here wano wogisanga. Nabagamba abantu baneeno teri kigenda kutulemesa kati kugenda mu New Uganda senga tuba tujjewo stumbling block ya fake opposition kubanga senga tumaliriza okuba eno fake opposition tugenda kuba tulumba bulumbi wali kulayini kufaafagana na Museveni era Uganda ye ino okubeera divided into two, the oppressed and the oppressing side. Usigere ekintu kino kati abayayi bano abaddenga batuzanya fiscal democracy Elias Lukwago kansooke nkubuuze ekintu kino eno kyowaana nti bannakampala bazza akaluka NRM mmwe ku biseera byammwe emyaka 25 gye maze mu politics wa Uganda mubadde mulinda ky'okukikola kyogamba mmwe kumwe kibadde tekisoboka Kyagulanyi Magic kigwaze naye oyo gwe mwali temumanyi okumala emyaka 25 emyaka 25 bannange si myaka 10 gye njogerako 25 years ntinze emyaka gye nnina abasajja bano baliddeko emyaka abiri bagalidde abo abayayi Okitegera bagalidde abiri nga batuzanya bintu bya kisiru. Okitegera ekintu ekyo gw'omwana obanga oyina emyaka 25 olunaku olwaleero kitegeeza bana abasajja bakulidde emyaka kwata emyaka 18 ogitole ku myaka 25 olabe gy'osigazaawo. Okitegera ekintu ekyo so bana abasajja bazenga batuzanya politics ow'ekisiru okusiriwaza kakati ate leero bakulaga nti balwana nnyo. Abantu bano tebalina bakunominating abantu babo. Oyinza ogamba ebibiina byabyo tebigenda kusimbawo ba candidate. Naye Magic yaliriddawo abantu bano gwe bakola. Nakugambye nti abantu bano ekituufu balina ba candidate babalina. Naye ba candidate baabwe baliriddawa. Ba candidate baba n'abantu bali mu National Unity Platform bazze ne banonayo form gye bali ekyo. Mutiga gye babakwese. Kati bano usenga tuba makadi bagenda kubataaninga bakozesenga weapon against us. Era nabagambye otawulo no tuwetegekere. Naye National Unity Platform basajja mu enyongero bajjukiza you are playing with the smartest generation and the smartest political party kubanga fere tuli mu byammwe mugenda okutubala move nga forede twagisoose yodda. Okitegera bano always babadde kubasiriwaze na Museveni wakalakata basiriwaze Museveni yakalakate. Okitegera ekintu ekyo okumala emyaka 25 kati basuumuse ne bakwata ensolima zaabwe ne bazisindika mu National Unity Platform. Era nakugamba nti mu National Unity Platform awo kasitoozuula omuntu yenna nga ayina obuze bw'aba n'abantu just know eyo nsolima yennyini ewedde emirimu ba ku mutwe kutta nga tukozesa 60% gye baatuwadde. Okitegera ekintu ekyo bana abasajja obanga obadde tonna bategera mulaba Museveni oyo alina obusungu ku Kyagulanyi naye bano bo balina butwa busagwa bwava ne mu busungu kati bwafuuka busagwa. Elias Lukwago, Kiza Besigye, Mathias Mpuuga, Abedi Bwanika, Muhammad Nsereko embwezo gwatanazitegeera gwatamanyi kikye bali bano balina busagwa eri Kyagulanyi. Buli obamulabako eyo yesinisa mu kamera awo twegatte tusule na Kyemalia simanyi Museveni mubbi wabba akalulu fe twagala lulovulo ebibeeyogeza ebyo bano balina busagwa banoonya kutema. Era tulina bakipingira wala nnyo obutabeesembereza na buli muntu yenna ayina akaza akabeefaanaanyiriza mu National Unity Platform omwo tulina kumugobaganya. Okitegera nga tumusenza luti omanya nti bano beba agenti babano. Kakati naffe twabagambye nti kadi zigenda gabiwa mu Sebutemba. Kakati tubadde tuteesa nti abantu bemwanominatinze be bali lwaki temubawa kadi? Lwaki temubawa kadi? Okitegera ekintu ekyo lwaki temugaba ku kadi za bibiina byammwe mumbadde temunominating abantu kwegamba programu zammwe zitambulira ku National Unity Platform. Embwa zino programu zaazo zitambulira ku National Unity Platform kitegeeza kadi zaabwe eza DF eza PFF zonna ziri mu National Unity Platform form gye ziri gye bazireeta. Okitegera ekintu ekyo abantu bano baffere kati mu Uganda kutegedde nti bano babadde batuzanyirako bano
nakugambye kati tulumba Museveni yennyini tugenda kufaafagana ne Museveni for the first time Museveni agenda kufuna ba challenger for the first time Museveni agenda mu kalulu akaddala ng'ovudde mu bino ebyo byabadde ngagira kyova abantu bali bakuyetinga n'ebibozi akalulu tekasobola kujja ku Museveni basobola kuyetinga civil mu Uganda bakwate mundu tulwane Museveni asobola okukolaki asobola kufuna acknowledgement mu United Nations nti mu Uganda mulimu obuyekera asobola okutubba n'okutta bannansi akole ekintu kye bayita ethnic cleansing weyo senga yatanyo banna Uganda alete abeggwanga lya abatuusi basobola okwokyupayinga naye ng'ayita mu bana abafere bano ba Elias Lukwago bamwe ne bakulagira international community tekola naye ng'emisango gye baloopayo wali obabuuza nti Museveni mwali mututeyoko mu international community mwali mulopeko Museveni mu ICC nga tebajja kunnyonnyola kakati lero olunaku olwaliro biri awo byonna bitudde bikunyumiza alliance kakati tugende mu dialogue tukole dialogue okitegera ekintu kino kakati ketufunye n'empapula ezikolera abantu muna Uganda nakugambye foreign policy ziri mu Uganda awo era zichunya omusajja wammwe zichunya Museveni paka kuwulira bube okitegera zimuchunya kati ovola n'empapula zino ez'amawulire kati zifunye embavu okwogera ku Museveni naye lulinga osobola okwogera ku Museveni ng'oli mu Uganda n'atakuggala era TV ne radio station kati zonna zemulaba nga ziwaanawaana Museveni ezo zize zezo state media houses yateekawo obusemuju nganda gye mulaba bukyala buli kaseera ezo gundi zaabwe nakugamba okuzimba ekintu fisa democracy Museveni abadde atufugira mu opposition naye nga atufugisa fear na greed for money naye nga ye ebbanga lyonna abadde atufugira mu opposition kati kafunye opposition yeddala Museveni ali mu kirooto kya ntiisa ne buno nabo bu Elias Lukwago buno bubesije na buli mu kutufumba fuma katika besije kagambye nze ngenda kuba government ya Kenya mu mbuga bankwatira bate Kenya mukulu ebyo tumanyi tiyo nabe namwe abipanga bupanzi tetuli basiru ngononya sympathy public sympathy ne mukulu yaganye so omuntu webukoma nsimbi nkujjukiza ono Shakira Nakato yiwaffe Shakira Nakato choose no further Kampala tukyali kushami malende kushamimu malende teri yamu esimbyeko shamimu malende abasigadde bali kubyabwe oyo esimbye kushamimu malende aina characters ezabano bano benyini ono wabali so tebakusiriwaza okitegere ekintu ekyo akati tugenda mu New Uganda tugenda mu protest vote nkugambye kano ka fake opposition ko tukamalirizo kukateeka wekajja ka fake opposition tukatadde wekajja what next kulaba tusika move kulaba nga tuyingira New Uganda tukikwate tukisuule tukolebe na byonna bitakolebwangako kubanga bitukola tebikolebwangako byonna from the word go byonna byetukoze mu 7 tebikolebwangako bano bafala babaddengawo kutuzanyisa buzanyisa okitegera ng'oli waafuga bwe bakusiriwaza era ekiro nga beekubira essimu Elias Lukwago n'akubira Museveni namugabula akakabadi wakazanye bulungi oli muzanyi wa bubadi bulungi nnyo Anita Amongo naye se mu Uganda awansabuddemukko naye kale tugenderaawo kasita mukama waffe yafuga y'omu olumalanga bakugamba Kyagulanyi akolera Museveni naye amazima gajja kuvaayo the truth will come out we shall expose you to the fullest wobanga tonnamanya buno bukyali buno nga tonnakyawa Museveni tandikira ku buno bukyali buno obubbi buno Elias Lukwago obwo kakuka baddenga okusiriwaza abantu mu mateeka gakola kakati ate kajja keeyogeza mu Kampala nasanyuse nnyo ng'abantu bazza akaluka NRM lwaki bakizize ku bya Kyagulanyi lwaki si ku biseera byammwe nonsense so bana Uganda twebereremu tugenda mu protest vote tudda Uganda naye lwaki temumpa ku sente za certificate tumaze okuprovinga tuli ba 5-star class we are a revolutionary class tugenda kuswala nnyo nga tulina 5-star certificate okitegera ekintu ekyo kale kebera comment section ojeyo namba zonna zooteekako 5-star twagala posters woba ozirina zituwe woba oyina umbrella woba oyina banner zituwe tuziteeke ku kitebe tusupportinge cause then ebisigadde tubirekere mukama n'abali ku ground kubanga fogwaffe exposing a fake system tugukoze sirowooza nti Uganda erina kyetubanja kati Uganda kyetubanja ki ye fundraising campaign kati ngafe aba Infinity Class batubanja fundraising campaign gye batubanja so for God and my country Uganda mwebale kulwana fake opposition etandise oku exposingiwa naye nga bitandikira mu
Yes, oli ku Yugi Update TV kosinziro bango tuwuliriza mbakulisaayo obwakedde gwe mwena abali mutala w'amayanja mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Gwatannatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga naawe otweyungako. Mbaagala nnyo baganda bange, mbaagala nnyo ddala, naye sigenda kubanga nnyongerako wabula osobola okujja mu comment section ne tuwanyisiganya ku birowoozo. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba.